nimanya empaji eyabarugaho. Bamwe bagambi abagamba ha mugenzi Mese bamusima habokunda abantu. Omurumuna Alex yamugambaho ko musheija obire nakora n'amaani okuhindura embeera ye. Nebaza family abasobola okuyimirirawo naffe, ab'enganda ababaddeho ku lwaffe, komiti ekulemberwa mwami Arafat Luwaga abakoze nnyo okulaba nti omukolo guno gubeera gwa kitiibwa bwe guti. Abaana b'omugenzi bayanjurwa n'abakazi kandi omukazi we owa America yasimwa ahabw'okukora kyona ekiri kubasika okureba ngu omutumbi gw'omugenzi gwareetwa. Abaana b'omugenzi basiimwa kwaba orwire n'okubakuza. But all I want to say is I love my father so much. I would like to tell him his favorite name, which he liked, was Big Boss Rambo. And I will always love him. Banywani b'omugenzi n'abarukura Marura family bebembirwe amoti nabo bahaye okugamba kwabo aha mugenzi Mese. Musajja badde mukozi ddala nga kyakola akyagala. Tiwali muntu asobola kubanga alina ekizibu Mese n'atabaako kyakola n'oba oyagala miliyoni at least babanyigiriza nga Sauda talina naye tagana tuwatagina emitwalo 10 n'abala bajja kwongereza okwo. Mese mbadde mpangana naye mu Amerika okumala ebbanga lya myaka 2. Yajja mu convention gye twali tutegese nga abayuna kwentuula nga vice president eyali e San Francisco. Era bwe yatuuka n'aŋŋamba muvawala yiya kyonna actually yankubira akannalinnya n'aŋŋamba yiya kyonna ekisoboka bwe njija ŋŋenda kusikamu abamanyi okusikamu ku Scandi Bridge. Aisha owazwekera abakazi b'omugenzi yashoborera hanfa y'omushaija waabo. Bwe yantugamba nti abadde alina akantu akamu nga nansaba amazzi g'okunywa ne ngamuwa. Bwe muwa amazzi g'okunywa akacupa teyakazza wansi, ndowooza gwe gwali omukago ogw'enkomerero. Nze ne ndowooza nti waaliwo ekyali kimulakidde ne nkubira 911 ne bajja ne bakola ekyali kyetaagisa ne bamugyawo ne bamutwala mu ddwaliro gye bamukonfamingira nti yali afudde. Poota egenda okuba ng'efuluma mu myezi 3 then lwe tujja okumanya ekyavaako okufa kwa mwami Mese Nicholas. Nichoranga ya Zerata ya Simere. Omuyahamisho Nani mbasha wa muyahamisho tereka kwita n'omuyaga. abone kuwumulawo. Abone kugirata abone kuwumulaho. Gasha kwa Ali Waswa.